je natandikira nakugamba ndi Kyagulanyi Daudi bwe yagenda ku lutalo byalina okwogera byali amanyi ng'agamba kabaka Sawulo yamugamba nti sebo omudduwo bw'aba agenze okulunda endiga eddubu ne lijja okulya endiga yalwana n'eddubu n'alitta era sebo musajjawo bwe yali agenze simanyi okukola ki empologoma nejja okubba endiga n'agikuba n'agitta bye bintu ebi ku lutalo ng'amagye ga Isirayiri gachallengingiwa omusajja naggwano Goliasi ng'ali sayidi eri tekwaliko mulwanyi nga Daudi amwenkana yadde kimu kya 10 1% mu maanyi mu bukulu mu bugulumivu mu bunene ne mu buwanvu ne mu busobozi ne mu myaka Daudi ye yali asingako obunafu kuba amagye ga Isirayiri bonna abaaliko era bw'alemerako ng'agamba kabaka Sawulo nti nze nzikiriza ngende mulwane kabaka Sawulo n'agamba nti naakola ntya n'akwata ebyambalo bye kabaka Sawulo n'abiwa Daudi ayambala ebyambalo bya kabaka Sawulo agenda alwane ne Goliasi nti ni kesi nga Daudi afunye obuwanguzi waakiri kabaka Sawulo anaagamba nti ebyambalo byange byayambye Daudi okukola ki Daudi bwe yayambala ebyambalo bya kabaka Sawulo yalimu okutambula nga bizitowa n'amuwa ekitala kye Daudi n'akwata ekitala kya kabaka Sawulo ne kimulema okusitula mu mukono nga kizitowa Daudi n'akwata akabutida ke n'akantu kakasawo akabeeramu obuyinji obukuba ebinyonyi n'alumba Goliasi era Goliasi n'ajjako ekikoofiira kye n'akissa wansi kazi Daudi amaze ofuna tageti waakuba era bwe yasika kabutida bw'ati kazomba olwasika ejjinja bw'ati yakuba kyenyi taba omwana n'ayimba nti kamukuba n'atalantuka abantu be ne basaasaana Mukama yagoola omukono gw'omusajja okufanga embwa bw'atyo Goliasi bw'afanga embwa alayense yeetaagisa yes naye kye baalese saalayense owulidde sebo bwe bakutuma enkoko toleeta ŋŋaŋa teba nkoko kugirya bwe bakutuma puusi toleeta muyaayu omuyaayu tegulya mmese mu nnyumba gulya nkoko ate puusi terya nkoko guno muyaayu kino kibe eno ŋŋaŋa n'ekimwa kyayo kikalu kati bano abatunulidde Kyagulanyi era nakkiriza Kyagulanyi musajja w'amaanyi naye ffe batwejjeereza Mpuuga from day one lwe baatandika okulwana ne Kyagulanyi nga bamufulumiza alidde ebitaano n'oli omubbi w'essimu yeewanye nti ye mubbi w'akasimu n'omubbi w'ebitaano beegasse abo twayogererawo nti Mpuuga baali bamuwadde ssente alwanyise Kyagulanyi mutuwa yeri gye yakola eya leader of opposition ogijjukira leader of opposition wali kutuwa ng'atambula eyo gye yakola ng'agenda azimba amatabi ga NUP nti ye yeezimbire ajje wano mu delegates conference yeesimbewo ng'asaaga awangule Kyagulanyi struggle mukulabako egguka nyala tubereriyo ngakubira n'abantu anti kati oyagala nkugamba ebibyo naye bw'ombuuza ekibuuzo nze nkugamba byange kojja bw'obanga oyagala nkugamba ebibyo osooka nga kunkookinga nti tugenda ku seeti naye Mpuuga tugenda ku seeti naye Mpuuga yampaddeyo obukadde bwange 5 munnange yogera kino nakiri nakiri bw'oba tojja kwogera ate ku 5 olina okumpaako naye nga tompaddeeko sijja kwogera by'oyagala njogera bye mmanyi nti bye bituufu bwentyo bwe mbadde nze Sentamu Sewandagi ogwo gwe mulimu gwange Sentamu Sewandagi Mukasa Sentamu Mukasa Sewandagi Sentamu Mukasa Sewandagi mutabani wa bamuzaala bankima mutabani wange mukulabako struggle Kyagulanyi asolojje gusa ate senga nze nabanga Kyagulanyi tanagusa siwa kugusa struggle nali mwegaseeko abantu omujjuzo gw'abantu but mu box kati tugambe bugambi nti mutegese mutya okuziiza ekibba kalulu so si tugamba strategy endala naye ate ne bwe tugamba tukubule ne bwe tugamba okuziiza ne bwe tugamba okuziiza ekibba bululu ate tetuyinza kubuulira NRM bwe tuteesetese kulwanyisa kibba bululu bajja kukyusa ate akozesa akakodya akalala
katugira tukyamuleka obukodde obwamanyi ffe tubwetegekedde wona osinzira okubeera nga otulaba byonna byekola nkwana ne Sentamu Sewandagi Sentamu buuza abantu banyabo ne baseba batuwuliriza abatulaba yonna gye musinziira nze Sentamu Mukasa Sewandagi Mbega waki omutendeke nembega tuone byakola obiraba nakuba omutwe nti Mbega wa State House namukubira esimu nga kitadde mukola mbiraba era biriwe bityo kubanga bwe mbyagala engeri gye ngenda mu kalulu ngenda mu campaign njagala byalina kyammanyiiko akyogere ng'obudde bukyali saagala byakunnoonya mu kalulu abalonzi mu kifo ky'abalonzi okuwulira kontenti ava mu mubaka wa palamenti gwe beetaaga ng'ate bawuliriza bya kisirwa ebyombo simanyi Mbega wa State House Mbega waki kati bwe mba Mbega wa State House omuntu aleeta obujulizi obulaga ndi Mbega wa State House gwe nsobola okugyayo obujulizi ng'okolera rediyo ne TV kati omuntu aleete ne bweba press slip yokka bweti kubansasulira sente omuntu agijyeyo agiraga ensi nti oyo Mbega waffe era tumusasula guno gwe musaala gwe nze nkulayirira nga ntya Katonda sifunanga ku sente yonna mu gavumenti yadde siringi ameka kati abavugana na TV eyo bagijjawa banoonya ekintu kimu naye kati ekibi kye balina nti ate Kyagulanyi gwe bagivuga naye balina abusinga abamwetoolodde buli muntu abayita bambega aliwo ne gwe bagamba nti alina simanyi eranka y'amagye oyo sekuritale jeno waliwo yasomera mu Musaadi Isirairi kati ebyo Kyagulanyi abimanyi si bipya mu matuuge ye Kyagulanyi wabanga asobola okukolagana neyasomera mu Musaadi Isirairi tayinza butagolagana nange yasomera Kyankwanzi myezi 9 tugenze ku Democratic Alliance unaku olwokutaano ojja wange wagudde eddalu ku lunaku olwokutaano nze kenyine naliyo bakuwa ku sente Museveni nga bawa sente bayinza batya obutakuwa ku sente z'amawulire njagala osooka owulirize njagala nandi buli byesaagala kuwuliriza nze omanyi munankojja waliwo byesaagala kuwuliriza sidira mutwe gwange gufuula kasasiro njasooka tukube toki mu Democratic Alliance ekisinde kino DA ekyampuuga bagamba tukube mu toki tutya omubala gwawe guli New Day New Way abakirimu njala tusooke kuba kiri mu Mpuuga Mukaaku Mabike Kyamondo oba yewa Jema Kasibante Aliyeni Sikini njala tusooka awo bonna bapya kukwawo nani gwolabye omupya mu matuugo kiina njisuka kisobola okuleeta mu 2 anti lindako ku bonna abo bomenye ku lisiti eyo abalimu ani mupya mu matuugo bonna babaddemu Mike Mabike abadde mu byobufuzi kati kwabo bonna mbuliraayo omu alina ekipya kye yali ataddewo kubanga Kasibante yaliko omubaka wa palamenti wane waffe Rubaga constituency n'agimalamu emyaka 10 n'agivaamu nga tagitaddemu yadde akagaali k'omulema akamu bwe kati n'ambulensi gye yali ataddewo olwava ku bubaka bwa palamenti n'agitwala n'avaamu nga ye yalina ke yeekoledde ng'agenze Nanziga bweruna wa constituency ng'alima mmwanyi alunda mbizi kati yayongera ki mu constituency Mpuuga abeera Masaka constituency gy'abeeramu bagiyita Mukungwe ey'Amasaka biki erimu Mukungwe n'Ennyendo nze nalimiranga Mukungwe nga nsula mu Nnyendo nga nsoma Masaka secondary school Mpuuga kikyayongeddeko awo Mpuuga munnamateeka mbuli abavubuka babiri bokka bwe bati ng'abasoma amateeka Makerere nga Mpuuga yabasobozesa okuyiga amateeka Mpuuga abadde kino nakyo kibuuze mbadde nange ngenda kikubuuza nti Mpuuga munnamateeka lofaamu ye eri ludda wanze kyemmanyiiko alina ssomero data mine ate essomero nalo ndimanyimu emivuyo mingi nti lyali lya banne n'ali babbako n'abakumpanya bino ebyamukulu Katende byabba aba Ebonies ekirala kyenyiza omumanyaako kye namumanyi yali minisita wa Kabaka Emmengo naye mu baminisita bwengo bwa Kabaka Emmengo bwe yali minisita njagala kuva gye yatandikira mu minisita bwengo bwa Kabaka mu baminisita bwengo wa minisita wa Kabaka Emmengo kiki kye yayongera ku Buganda kye tuyinza okulaba anti gwe omumanyi gwe munnamawulire wakola investigative journalism mbuulira tugende ku yabagamba nti ye musajja yali minisita ndoza yali minisita abavubuka obudde obwo Emmengo ne batekayo ki Nkobazambogo nefuna awali embeera ya Nkobazambogo nefuna abalenzi nga bannalwanda abali embeera ya Kayunga Nkoba ab'Emmengo batukulembera kuba mu bekalakase Kayunga nalimu naye mbu ye musajja yasinga okusanga okusoomozebwa nga minisita abavubuka
nakakanya embeere nasanga kusomoozebwa ki ffe kwe yatusanga kubala likyali muvubuka yabeerera minisita yasanga kusomoozebwa ki koŋŋamba nti yakukakanya nga yagenda okuvaako ne Ssekabembe twalina ebibiina byaffe bye baasangawo twalina Baganda Nswa twalina Gwanga Muje twalina Nkoba za Mbogo twalina Bangawa ebibiina bingi bitwalinga twekungiramu ng'abavubuka Abaganda bagenda okuva Emmengo nga tebalisewo yadde ekibiina n'eki n'Enkoba za Mbogo abadde akikulembera mu Nalwanda twamugyeko bujja nga nze ntuuse Makerere mu Nalwanda kati nga ndi Makerere University nemba influence nga netumujjako tuteekeko kati tiimu empya eriko Obuganda tebalina kye babuzimbye constituency tebalina kye bazizimbye naye okujjako bo ng'abantu bo bagagga naye obugagga bwabwe babujje mu bino bye bakola kati kino wakiwulya babawa biliyoni 8 ne babawaako 3.3 zebawadde ne balonkinga kino ekiwedde kubanga nze toyinza kuŋŋamba kuba yagambye nti waliwo bangi ababoogerera ne tuboogerera amafuukule ne tuboogerera ebigambo naye bo si bye balimu ebyabwe si byakwogera ffe tukole ogw'okwogera bo tubaleke bazze kukola kukola ki ekitakolwangako ki njagala mbakujjukize gulabika obeerabidde bagenda okujja mu byobufuzi twalina Dr. Kizza Besigye nga ye leader opposition ne bajja nga balina embibi ne Kizza Besigye ne bakola TDA the Democratic Alliance kino si kipya kubanga TDA yali ya John Patrick Amama Mbabazi we bagikolera babadde nakyo ne baleeta Amama Mbabazi alwanyise Besigye amugye ku siini naye nga Amama Mbabazi yabadde blue eyed boy wa Museveni nga Amama Mbabazi yakwata ne ssente ze milioni 5 naawa buli mubaka waffe milioni 5 agirewo Museveni ebisanja ng'ekijjizaawo Amama Mbabazi ebisanja Museveni kubanga Museveni yali agambye nti amuddira mu bigere ye Muzeeyi Bidandi Ssali kati Amama Mbabazi ng'agamba nti obakale muganye nze okuddawo Museveni komawo eno n'empalana gye tulimu n'embiibi Amama Mbabazi yagireeta Museveni senga yava mu buyinza n'agenda senga eggwanga litambula birala nnyo mu 2006 nga Museveni akoze emirimu gye nga bwe yali agambye n'aseetinga peesi kati senga tuli walala nnyo ne Bakyagulanyi tewaali balabye ghetto teyalize mu palamenti baalisigadde mu ghetto nga bakola byabwe Mpuuga y'omu ku baleeta ghetto mu palamenti okuleeta ghetto mu palamenti kati gyavuma eve mu palamenti Mpuuga yaleeta ghetto mu palamenti bwe bamala okulemererwa Amama Mbabazi okusuula Besigye ne balyoka bajja ne Kyagulanyi nga bakoze people power ne bamuleeta Kyagulanyi teyavuma ku Besigye yadde olunaku olwo baakulembera Dr. Abedi Bwanika ne bavuma Besigye ne bamukunkumula ne bamukola bati ne bamubiiya ne bamunafuya we bajjira wano nga mu Kampala district FDC efuga buli kifo kyonna obwa kansala obwa meeya buli kifo kyonna mu Kampala yali FDC nga yekola ki okumanya abavuma Besigye ne Sekuvuma yenna tugenda okuva mu kalulu nga Kyagulanyi NUP FDC tefunye kafo yadde katya n'omukyala waffe ow'amaanyi ge twali twesiga ennyo omukyala Joyce Nabbosa Ssebuggwawo naye baamukuba akalu naye yamukuba mubuuze byakola bamulonda nga tebamumanyi kiri awo baalonda ambuleera bano boolaba bano bajja bo ekigendererwa kyabwe balowooza nti balina gwe baagala okukozesa ng'akagologoosi ekirungi kati bakutte omu ku bo gwe bataddewo bamukozese gwe kyogamba nti Lubega Mukaako okuleeta Mpuuga Mukaako asinga Mpuuga asinga Mukaako okumanya ebyobufuzi Abedi Bwanika okuyimira emabega wa Mpuuga asinga Abedi Bwanika okumanya ebyobufuzi kwabo bonna ababaddewo babadde ako ng'oggyeko Alien Skin ne Kyammundu mbuliraako omulala Mpuuga gwasinga okumanya ebyobufuzi oba gwe yenkana bamabike babaddewo wano bamabike baleeta Sebaggala ne bamufuula kyali bamabike baleeta Sebaana ne bamufuula kyali UID yakuuma ebyobufuzi nga bonna basemwogerere baani nga bagenze mwenayo nga bali mu kulya neekuuma oludda oluvuganya gavumenti ng'erimu bamabike abo UID gyoyogerako olwaleero naye ekizibu kyabwe kiki balowooza nti balinayo omuntu gwe bateeka okukozesa
yabeerawo nga kalogoyi kaabwe ekibali nnyo okukola ku Kyagulanyi. Lindako. Emu yabo si yakola bukulembeze. Kati walabye omuganda wange Kasibante gwe kugambye yali mu bulimi emmwanyi eri. Kasibante mukwano gwange. Yali mu bulimi emmwanyi eri. Olowooza ki ekyabadde kimuyombya ekimuvumya Bakyagulanyi? Yadayogera facts. Bamumma kaadi ne bagiwa Kawalya badde Kawalya kalina kyakoze. Nze era n'abamumma kaadi mbanenya. Nti singa Kasibante tebamumma kaadi bino byayogera olwaliro Kasibante yadde tamuyogera. Nze Kasibante gwe mmanyi muto wange mugezi. Tayinza kuyingira mu kyakisiru okujjako nga waliwo ensonga endala emukola ki? Kasibante toyinza kumugula. Tosobola. Naye ekimutwala bano abamumma kaadi ne bagiwa ate omunafu atalina kyakoze. Omanyi waliwo okuwangula n'ogamba nti bampangudde ge mazima niwe obuuza n'okubuuza nti ani ampangula. Nekufula ati okwogererako. Nga nekufula pami tayinza kwogererako nga ne Bwakabaka talina kyali. Kati abo abamma Kasibante kaadi nze mu bino byonna byenyiigira. Kasibante bino bayogera kimanyi naye kimanyi nti bya kisiru. Nze era njogerako naye ye mabega muto wange ne mubuulira. Naga nti wano wanda gituleke nga naye bononya kaadi naffe tunonye okubeerawo. Naye yerabidde nti omulimu gwakola kati agukolera sitaani. Aliwa sitaani. Mwami Museveni omuntu nga mulwanirizi wa ddembe mu ggwanga lino ng'ayagala kuleeta nkyukakyuka teweetaaga kukola kantu yadde akatemenya akenkana akaloolo nga kalina kye kasobola okuyamba mwami Museveni okuba mu buyinza. Kakati okutongoza zino alliance ng'egyo gye batongoza ku Friday yayamba President Museveni okusigala mu buyinza. Kankubuulireko alliance wabaddeko n'entambi wazikutte. Nabaddewo. Mpaayo omuntu omwe alina ekigambo kyayogedde ku Museveni yadde erinnya Museveni. Taliwo. Babadde boogera ku Kyagulanyi. Mwami Mpuuga bwe yaze kiyayo atakimanyi nti afuze emyaka. Waliwo atakimanyi nti mwami Museveni atufuze emyaka 4. Tuteekwa kubuuza lwaki mwami Museveni atufuze emyaka ameka? Ensobye tufuzizza emyaka 4 gye tuteekwa okulwanyisa. Tuteekwa kufaanana be Siriya. Ono Aveeza Asadi eyavuddeko kitaabwe ye yasooka okubafuga emyaka 3 n'okusoba. N'awa mutabani we n'abafuga emyaka emirala. Bo babiri omutabani n'omukulu babafuze emyaka 5 mu emeka. Kati mutabani wa Museveni naye gy'atufuga ayongerezeeko batufuga emyaka 5 mu 3 bayiye musaayi okusobola okujja famire ya Hasadi mu buyinza. Kati bano mu kifo ky'okutuyambako okujja famire ya Museveni mu buyinza ate bagiyamba kuginyweza. Bino tebijjaawo President Museveni. Tekirina gye bimutwala byongera kumuwa maanyi. Omanyi lwaki byongera kumuwa maanyi? Bagenda kukwata era bagenda kuyamba NRM. Omanyi NRM Kyagulanyi yali agigobye mu Buganda nga teriimu ng'omuntu yayiga ekigambo kye bayita umbrella nga ne bw'asangako embuzi alonda kyali kitegeeza ki nti ne bw'onaayita Museveni okwesimbawo wano mu Buganda tajja kukola ki kuwangula. Era tubadde tukyasatisa ne constituency endala nazo tuzikole ki tuziwangule. Kati bazze ku nafu ya NUP. That's why ebigambo byabwe bonna nga wabiwulidde tebyabadde bya kunafu ya Museveni. Omusajja tumukutte tulwana naye ono akutte mukono n'omulala akutte omukono. Kati ate gwe mufo ky'okukwata amagulu ate okuba mutwe gw'ono akutte omukono. Olwo oba oyamba ono oba omulwanyisa. Naye lwaki okirowooza bw'otyo? Olw'okuba nti NUP terimu mu mukago guno. Ebigambo babyogedde nabiwulidde. Balimu na kibiina ki ekirala. Sooka omenyera ebibiina ebiri mu mukago. The Democratic Alliance. The Democratic Alliance? Bamukako ba kibiina ki? DP Block. DP Block teriiyo. Teriiyo. Ba DP. Ne mu DP Block babagoba. Babagoba. Bamukaku te tiimu yaabwe DP Block yabagoba ebbaluwa naziraba. Bano benalabe NT balaka anti eyamugisha muntu balabika bakyewaggula. Oba babadde bagenyi. Balaka bakyewaggula. Ono Kaya Semakula kati kankuwe ekyokola Kaya Sema bamuyita Sema. Kati abo Rajabu Kaya yabaddeyo ne bakyamundu n'abalala. Kyamundu wa Jema. Nejjukira ne mu Jema namo kati mulimu ekiwayi ekibana n'Asumani basaalirwa. Era nkakasanga kojjange Kyamundu ali mu kibinja ekyo kibana n'Asumani basaalirwa. Era yakikulembera. Ekirwanyisa Asumani basaalirwa. Kati olaba iyo breakout faction. Kati bogenda nga luwamoja kati yali tunula ne Alien Skin gwe balesenga omugenyi omukulu. Naye mu music industry alwana ne banne. Yabadde nga mugenyi mukulu. Naye wana n'okwewana nti Alien Skin yabadde mugenyi mukulu. Yabadde omu
kwaba bakoze endagaano mbulirayo omulala yakoze memorandum of understanding mu public batuwadde Alien Skin kakati lwaki oyogera ebitaliiyo nti wabaddewo omulala nze nabadde ku mukolo naye kakati ng'ogenda kukola memorandum of understanding ng'ogikola ne Alien Skin ku nsonga z'okulwana eggwanga mbuli Alien Skin ani mukazi we tutandikire awo mu maka ge ani mutabani wa Alien Skin ani muwala wa Alien Skin Alien Skin omumanyiiko ky'okujjako okutambulira mu kamotoka akakadumpuni ng'ayomba ne Bobi Wine olinayo ki ekirala ky'omumanyiiko Alien Skin kati mbulyayo olimba lwa Alien Skin lumu lw'omanyi gwe kati City ya Danger amakulu gaalwo ki Tati ya Biduduma amakulu gaali yali ayimba ku ki Tati ya Biduduma kiki yali ayimbako simanyi Tati ya Biduduma tolaba siri muntu nnyo wa music bwe nkugamba nga Bobi Wine agambye nti wano mu Kampala buli mwasi bakiwaani n'agamba nti kiwaani n'akunyonyola n'agamba nti olunaku olumu nateesa ne mukyala wange ne tusiba ekiwaani nze nfe ambike nti nfudde atukuŋŋaanye amabugo era olw'embeera embi era amabugo gajja ne tugakuŋŋaanya ne ngafuna bwe mba mmaze okufuna ssente ne nsisimuka nti nzuukidde okitegedde bwe nasisimuka nti nzuukidde ne bakola ki abantu ne badduka ne tubala akajja era ne tuba bulungi naye ekyaddako omukyala wange yasiba ekiwaani n'afa ne mugamba nti eyo yaba akisiba akole ki afe nze nkuŋŋaanye ssente kati ngenda okukwata ku mukyala muzuukusa bwe nti ng'omukyala yafudde ne muyita nti sumulula zuuka nkusumulule uliriza zuukuka nkusumulule ti buli omu asiba kiwaani n'agamba nti mama w'abaana yayitirayo n'afa amakulu gaali gagamba ki nti bw'okola obulimba tobuddiŋŋana kubanga obulimba ebiseera ebisinga obungi buvaamu ekikyamu abantu Adolf Hitler munazi yagamba nti kola obulimba bugejjuse obusavuwaze obuddiŋŋane olunye abantu bajja tuuka ekiseera bakkirize nti butuufu omanyi banda bakyasinze okulimba abantu wano Mwami Museveni n'abantu kati bano balimba ggwe nti balwanyisa Museveni naye nga balwanirira Museveni gwennyini wendi kyenkugambye balowoozesa ggwe nti balwanyisa Museveni naye nga balwanirira Museveni okumuzza mu buyinza okuddamu okufuna ekifo kye mu Buganda kinywere lwaki kati Museveni alowooza nti bano be baleeta NUP okuwangula mu Buganda Museveni abala Museveni ye mubazi ate tabala yekka ayina n'abalala bamukola ki abamubalira nagambye nti ffe bambega buli kintu ky'otunuulira bw'oti okyetegereza kati ze bwe ndaba zino embalabe zo zino siraba mbalabe nsooka kubuuza nsonga ki eyaleese embalabe nti bulijjo abadde tasalanga kirevu nga tekikulanga kati bambi omusajja yakuze ojjanga afuuse musajja lindako lwaki bwekwatako ngoddeeyo tikojjanga yafuuse musajja anti gyempita tikojjanga yafuuse musajja asazeeko ekirevu kati kimeze eki embalabe kati ebino bwe mbitunulako era bwe mbiraba bw'olaba ekisiikirize ekyo kino kyetegereze ayinza okuba nga aduyi ayita emabega go nolowooza nti kisiikirize kyo n'akuggyako obulago bw'olaba ekisiikirize emabega bwenyenyemu bw'oti kasola banga kinyeenya tambula bwenyamu oti nga tekinyeenya kola bw'oti sikayo osuule wansi kati bano abagamba nti balwanyisa Museveni gwe balwanirira era kati kankulage Kaaya oyo gwe walabye mu 2008 yavuganya ku bubaka bwa Parliament mu Nansana municipality nange navuganya n'omulala tata wa Kasule afudde nange babalaki bo Mwami Museveni bw'atula ku drawing board n'akozesa bambega be okulaba ebiri mu Buganda nga ne bw'anaakola ekifaanana kitya tayinza kuddamu kuwangula Buganda. Mwami Museveni naye alternative endala yakwawula mu bululu. Tukola bwe tuti senga tuba tulina obululu 100 ng'awangula ayinako 12 ng'amuddiridde ayina 8 bw'oleetayo bakandidate abalala 2 oba omu ne baawula mu bwoli awangudde omu n'afunako 3 n'omulala n'afunako 5 kitegeeza ki nti awangudde abasigaza obululu bumeka
owuwo yabadde n'omunaana abatawangudde kati bagenda kukola bwe bati mu 2026 NUP ewadde Sewandagi kaadi ekinyusi kya Alliance ekyo lwaki tumukitunula kyenkulaga opposition iliyo nga yo enegatta kyenkulaga mu 2026 NUP kaadi egiwadde Sentamu Sewandagi kubanga tesobola gidiza kya Wakayima talina kyakoze Wakayima Musoke Nsereko egiwadde Sentamu Sewandagi bwe naamala ogiwa Sentamu Sewandagi kati DA ebeyina bakandidate babiri DA it is an alliance, it is not a political party. Era DA ejja kujolo ina bakandidate babiri eyina Wakayima Musoke Nsereko ajja kuddayo mu DP ngeno tumumye kaadi erete ne Kaya Sema owa ANT tumuleta kaadi tali kunonoza ate wali omulabi wanga wamulaba wanga awagira ekibiina kasiba nti bamu makadi teyesimbawo kasiba kintu yakibukira ku State Squares enkakasi kati tulaba lwaki akivuma kati bamala olubalete Kaya oba ne Wakayima oba Wakayima omukubbo kati Sewandagi ne Kaya bagende bavuganye nga tulina obulu waffe emitwalo 1010 mmeka Sewandagi afuneko gumu kitundu Kaya afune kenda Kasule Sebunyo wa NRM n'emitwalo gyabwe n'omutwalo gwabwe ogumu mu 8 bawangule nga yawangudde awo Museveni wate bamukoledde bwe bagenda okola mu constituency zonna mu Buganda era buli NUP we n'asimba omubaka sente banyabo ne baseba bali eyo bano sente NRM yazibawadde dda buli NUP we n'asimba omubaka mu Buganda aba Democratic Alliance bagenda kusimbawo omubaka ng'ekigendererwa kimu mu mateeka gaffe Alliance oba ekisinde tekireeta candidate kituufu Alliance kituufu Alliance oba ekisinde tekireeta candidate naye kijja kuwagira candidate w'ekibiina ekimu era kijja kubeera ndoboozi kigambe nti ffe tuwagira candidate wa ANT era gwe tuleese tebayinza kuwagira candidate wa NRM nga bakitembeeta beebo Mpuuga Mukaaku Mabiki mbakubuuzizza nti baali bakoze eki muganda wange Lubowa twavuganya naye wano ku bwa kansala twavuganya naye wano ku bwa kansala yali ku kadi tebatuwa kadi ffenna nange tebampa n'abalala tebabawa ne bawajje musimu biri gwe baateekawo wano nga gundi ono Lubowa yali owa saidi eri kubanga eno yali Lubaga Noosi waliwo Lubaga eri endala n'eri endala era gye yavuganyiza eyo kuba tebamuwa kaadi omulala n'akola ki n'awangula kati bano bala bali mu ntalo za kaadi era bajja kugamba ne Sewandagi ayogera binaafune kaadi nze sirwana kumpa kaadi nze kubuulya Kyagulanyi namuwagira sirina wa DP Kyagulanyi namuwagira sirina manyi bano bagenda okuwagira Kyagulanyi nga bamulabyeko masannyalaze nze Kyagulanyi namuwagira nga muganda wange nga yeesimbyewo okuvuganya ku kaadi ku bwabaka ba palamenti mu DP tebamuwa kaadi abefudisi bo nabakkiriza balina ensonga zaabwe lwaki balina tebasobola kumuwa kaadi kati nze nanyigira ba DP butamuwa kaadi kubanga baba DP kati bwamala okuwangula ne bamulaba nga amasannyalaze gakutta abantu ate olwo amasannyalaze bwe gakwata abantu ate ne balyoka bakola ki ne balyoka bamugwira era obuli obulungi mu bigambo bya Bedi Bwanika nti ffe zeetaagisa ahead of 2026 kojja kankubuulireko bwe tuba tugenda okuyigga embwa yeetaagisa ku muyiggo naye tokwata kibe olw'okuba kifaanana embwa n'okigatta mu mbwa z'abanno nti kubanga bagenda kuyigga beetaaga embwa eyo si Alliance bwe tujja mu muyiggo the Democratic Alliance bannaffe gye baleese ekyo kibe omulimu gwakyo si kuyiga n'embwa zaffe omulimu gwakyo omukulu kigenda kutta mbwa zaffe ku muyiggo nakugamba bwe nti bwe oyagala njogere ku Alliance we tuyimiridde wano olwaleero mu Uganda eno emyaka 47 gyamaze nga atufuga mu Uganda temulimu kibiina kimu bwe kiti kya Namunigina yadde munnabyabufuzi omu oba ababiri abasobola okuwangula Mwami Museveni ne bamujja mu buyinza ne bwabeera munnamagye omu bwati asobola okulwanyisa Mwami Museveni n'amujja mu buyinza taliiwo kankubuulireko ensi 3 Congo
Ethiopia, Congo, Sudan ne Somalia. Uganda inayo amagye nga bwogagatta amagye ago emirundi 3 gamaanyi okusinga UPDF wane Uganda. Nti omuntu yenna neyepampalika wano nti awambye obuyinza amagye agali mu nsi ezo 3 n'ebyokulwanyisa bigalina gasobolera ddala bulungi nnyo okukomawo wano, gavumenti eyo ne gagijjako. So ne bwabeera munnamagye tasobola kujjako Museveni. Ekibiina ky'ebyobufuzi kimu nti NUP nga kyekutte bwe kityo tekisobola kujjako Museveni oba FDC oba DP. Naye Omuganda agamba nti okwegatta n'amaanyi. Okwegatta kwonna kwetaaga nga si kwegatta okutunuulidde omuntu, nga si kwegatta okulina omuntu gwe kutunuuliza obukyayi, wabula wateekwa okubeerawo okwegatta nga ffenna amaaso gaffe gatunuulidde omuntu ki? Omulabe waffe. Daniel Toroitich Arap Moi yafuga Kenya emyaka 29 naye nga abafugira ku busiru bwabwe. Olunaku olumu Ford yeeyawulamu nevaamu Ford asiri ne Ford Kenya ne baba nga balina obululu bw'ebitundu 6 ku buli 100, Moi nga abawangudde n'ebitundu 39 nga baba babiri balina 6 ku buli kiki naye Moi n'abawangula nga alina 39. Kitwetaaga ki? Laba na Kenya bazemu ne beegatta mu NAC baleeta Mwai Kibaki Rainbow Coalition ne bawangula obukulembeze bwabwe. Kenya bwe beegatta tojja kubawulira nga bavuma atabeegasseeko. Bwe beegatta bo batunulira na kyemalira. Atabeegasseeko olaba bulabi nga kibakola kitambula n'obagoberera. Bano bwe beegasse speech yaabwe wagibaddeko ebigambo byabwe 9 ku buli 10 babadde ku Kyagulanyi. Bo balowoozeza nti baze kulwanyisa Kyagulanyi kati ya alliance ng'etunulidde Kyagulanyi ali mu leader mu opposition. Eyo si alliance, ekyo kibe tekigenda kuyigga, kigenda kutambwaza ffe era tukyetaaga. Alliance yeetaagisa yes naye kibaleese sa alliance. Owulidde sebo? Bwe bakutuma enkoko toleeta ŋŋaŋa, teba nkoko kugirya. Bwe bakutuma puusi toleeta muyaayu, omuyaayu tegulya mmese mu nnyumba, gulya nkoko ate. Puusi terya nkoko. Guno muyaayu kino kibe, eno ŋŋaŋa n'ekimwa kyayo kikalu. Kati bano abatunulidde Kyagulanyi era nakkiriza Kyagulanyi musajja w'amaanyi naye ffe batwejeereza. Mpuuga from day one lwe batandika okulwana ne Kyagulanyi nga bamufulumiza alidde 5 n'oli omubbi w'essimu yeewanye nti ye mubbi w'akasimu n'omubbi w'e5 beegasse. Abo twayogererawo nti Mpuuga baali bamuwadde ssente alwanyise Kyagulanyi. Mutuwa yeri gye yakola eya leader of opposition. Ogijjukira leader of opposition yali kutuwa nga atambula eyo gye yakola ng'agenda azimba amatabi ga NUP nti ye yeezimbire ajje wano mu delegates conference yeesimbewo ng'asaaga awangule Kyagulanyi. Kati ekyo Kyagulanyi n'akirabukirira. Omanyi abantu beerabira gye natandikira nakugamba nti Kyagulanyi Dawudi bwe yagenda ku lutalo bye yalina okwogera bye yali amanyi ng'agamba kabaka Sawulo yamugamba nti sebo omuddu wo bw'aba agenze okulunda endiga eddubu ne lijja okulya endiga yalwana n'eddubu n'alitta. Era sebo musajja wo bwe yali agenze simanyi okukola ki empologoma nejja okubba endiga n'agikuba n'agitta. Bye bintu ebyo ku lutalo ng'amagye ga Isirayiri gachalengingibwa omusajja naggwano Goliasi ng'ali sayidi eri. Tekwaliko mulwanyi nga Dawudi amwenkana yadde kimu kya 10 1% mu maanyi, mu bukulu, mu bugulumivu, mu bunene ne mu buwanvu ne mu busobozi ne mu myaka. Dawudi ye yali asingako obunafu kuba amagye ga Isirayiri bonna abaaliko. Era bw'alemerako ng'agamba kabaka Sawulo nti nze
nzikiriza ngende mulwane. Kabaka Sawulo n'agamba nti naakola ntya. N'akwata ebyambalo bye Kabaka Sawulo n'abiwa Dawudi. Dawudi ayambala ebyambalo bya Kabaka Sawulo agenda alwane ne Goliaasi. Nti ni kesi nga Dawudi afunye obuwanguzi, waakiri Kabaka Sawulo anaagamba nti ebyambalo byange byayambye Dawudi okukola ki? Dawudi bwe yayambala ebyambalo bya Kabaka Sawulo yalimu okutambula nga bizitowa. N'amuwa ekitala kye. Dawudi n'akwata ekitala kya Kabaka Sawulo ne kimulema okusitula mu mukono nga kizitowa. Dawudi n'akwata akabutida ke n'akantu kakasawo akabeeramu obuyinji obukuba ebinyonyi n'alumba Goliaasi. Era Goliaasi n'ajjako ekikoofiira kye n'akissa wansi. Kazi Dawudi amaze okufuna tageti waakuba. Era bwe yasika kabutida bw'ati kazomba, olwasika ejjinja bw'ati yakuba kyenyi taba. Omwana n'ayimba nti kamukuba n'atalantuka abantu be ne basaasaana. Mukama yagoola omukono gw'omusajja okufanga embwa. Bw'atyo Goliaasi bw'afanga embwa. Bugembe n'amugamba nti Goliaasi wankola bubi nnyo. Gwe yali omusajja ow'amaanyi oyinza otya okufa ejjinja. Kati bano batunuulira singa abalwanyi ba Sawulo batunuulira Goliaasi ng'akalenzi akalunda embuzi, tebaalisobodde. Manya Dawudi ng'akalenzi akalunda embuzi, tebaalisobodde kuwona Goliaasi. Naye batunuulira Goliaasi ng'omuntu afukiddwako amafuta agagenda okumuyamba okukuba. Dawudi ng'omulenzi afukiddwako amafuta agagenda omuyamba okukuba ani? Goliaasi. Era Dawudi yagamba nti nzija mu linnya lya Mukama Katonda gy'oli era n'obulamu bwabwe bumpadde. Era yamukuba ejjinja n'amuttirawo. Kati tetulina kutunulira Kyagulanyi nga Kyagulanyi. Ate era abantu bano beerabira tebaawula bantu babiri, Kyagulanyi ne Bobi Wine. Abantu abo babiri banjawulo. Naye era bw'ojjayo Bobi Wine oli bano bona bo bamenye Mathias Mpuuga, Mukaaku Lubega, muganda wange Mabikke Lubowa, mu Abedi Bwanika, Kasibante Moses, Kyamundu n'abalala. Kwabo olina gwogeza ku Bobi Wine? Kasibante alimira kuweka mmeka? Enanziga aweze 5. Genda yolaba aweze 5. Bobi Wine genda yolaba baziweza. Enanziga tewali muntu alina kibanja kisuka eka 5. Genda yomanyiyo gye nakulira wawana sekandi. Gye nakulira buuza abamanyi nasomera baya primary school. Gye natuli ekyomusanvu. Segede kati abo mubuuze Bobi Wine kwabo bonna bwe bali olwali omuntu ekayinza okuwunyiriza ku Bobi Wine ayinza kuba Mathias Mpuuga kubanga ayina akasomero kali akadata mayini ali mu Kisenyi. Bobi Wine gwe njogerako nga tannafuuka Kyagulanyi yali abeera Kasangati wali Magere nga ennyumba ye yemu ku nnyumba ezisinga obunene mu Wakiso district. Simanyi oba eya Mpuuga yemu kuzisinga obunene mu Masaka district. Oba simanyi oba eya Muto wa Nkasibante yemu kuzisinga obunene mu Mpigi. Oba mmanya mukazi Wakiso. Nkyayagala kutambula awo enjagalo sigwo ngamba nze nina okugamba kati gwobuuza bibuuzo nze nenya nokula bibuuzo byo kati gwe n'ogamba nti ansa nfu kati njagala okukulaga Kyagulanyi ng'abeera ku acres 7 Ekasangati sijja kuvaawo njagala tusooka tukimalirize ekyo kuba n'obumenyedde ani yali yenkana Bobi Wine ng'ajja mu byobufuzi kati tulyoke tulabe nti balina obusobozi obuvuganya Kyagulanyi kubanga kati ate Kyagulanyi oli Bobi Wine twali tumumanyi mu nnyimba na mu bibye kati ate ono Kyagulanyi amanyiddwa international ku international scene ku nsi yonna ayogerwako kati bano baba bali tebenkana Bobi Wine tebayinza kuvuganya Kyagulanyi kakati gwe mukulabako struggle Kyagulanyi ajigusa andi njawulo kwe bikiri yakoze oba byali mukola kati omanyi kankuwulireko Kyagulanyi waba mukulembeze ng'ate ffe tumukutte emikono tuyinza tyo mubuuza nti omulabo n'amukuba ekikonde ng'ate emikono bana izo za alliance ze baakoze alliance teziri mu kibiina ky'ebyobufuzi kinembaka mu parliament nakubuuzizza ekibuuzo Mpuuga simbaka mu parliament wa kibiina ki anti atuvire agende mu TDA mbuuza lwaki tannaba kulekulira kitwabadde twagala kati bano
wabadde ku lukuŋŋaana lwabwe ye kuba nakulabye era nkakasa bakuwadde ne ku ssente eyinza kuba leero ndaba yambadde na kooti kojja abasajja bano bayinza kuba bakuwadde ssente n'ogula ne kooti kuba kojja tuyambala makooti tubeera wano mu busaati bwaffe obw'ekinaku naye kati nkulaba oli mu kooti abasajja bano bakuwadde ku ssente yensonga lwaki n'ebibuuzo by'ombuuza ndaba ng'ombuuza ebibuuzo ebitali bya bulijjo olwaleero njagala ombuulire biki byolaba ebikusobola okugusa struggle Kyagulanyi byali mukola mu myaka kati yena Katonda bw'akeera ku makya n'afuka amafuta ku mukulembeze. Omukulembeze ng'omu mu bannamunigina tasobola kulwana lutalo n'aluggusa. Yeetaaga abamuyambako. Omukulembeze oyo akolera mu bantu abalala. Ate ekinakuwazizza nti ku Kyagulanyi omuwa butwali n'emmere ye omuwa butwali n'emmere ye atabula gwatta. Yazze n'akwata abamu ku abalala ne Kyagulanyi abamugoba mu Buganda. Kati n'abakwata ate n'abawa emmere ye kati bakomyewo okulwanyisa Kyagulanyi. Era yensonga lwaki kyo kirumirako era nkirumiriza ebigambo byabwe nakyo nkirumiriza nti wabaddeyo ng'owulira nga bakola ki nga boogera tebaayogedde emirundi gye baayogedde ku Kyagulanyi mingi nnyo omuntu tosobola kugibala nga gye baayogedde ku Museveni simanyiyo yadde ogumu okuggyako lwe bamugambye nti okumala mu bukulembeze emyaka 4 kyabujega. Ate yakyogedde yabadde omu Mpuuga aboogeza abalala bonna bakasiba nte n'abalala amaanyi gaabwe gonna gababadde ku kavule Kyagulanyi NUP. Sewandaji oliwa NUP kamera ye yawe era kangitunule mu bulungi wendi biri abiri mugumu tuva mu kalulu NUP nega abajibbi akalulu yafuna abaka 5 mu 7 ekireflecting ati ekyamazima olemereddwa okukunga Uganda. Biki NUP byekoze nga Kyagulanyi yagikulira ebikulaga nti mu 2026 sokutwala General Museveni FDC yayina bameka sokoddemu awo manyinza ekibuuzo kyano kola ekibuuzo FDC yayina ababaka abangi mu parliament yayina bameka manyi yali aweza 5 yayina 37 Kyagulanyi waba yayina 5 mu 7 yayitakoze yali akoze yes tukiriza akoze then oluvanyuma lufuna ababaka abo n'abasindika mu setteeserezo kakati bwafuna ababaka abo n'abasindika mu setteeserezo ate ne basalawo okuweereza mwami Museveni ekyo kinenyeza Kyagulanyi bwafuna ababaka abo n'asindika mu setteeserezo n'alonda n'empuuga eyali amaze mu parliament emyaka 13 nga n'ekibiina kye ekya DP tekimulabangamu yadde obusobozi n'akatono bw'ekiti ye n'amulabamu potential n'amubalida opposition akulembere opposition ate n'alya miliyoni 5 era ekyo kinenyeza Kyagulanyi kyalina kyakoze. No. Ndebo kubuza gwe ngowe ni njagala obimpe. Andi nze answer zoddamu. Answer zoddamu mu byenkubuuza nange. Zeziddamu kyobuuza. Olina kuchola bakyakoze nga kigusa struggle. Kyagulanyi okujja mu 26 mu 21 21 nze sawagira NUP wadde nawagira Kyagulanyi. Kati Kyagulanyi okuddira Sewandagi ne yegatta ku NUP nawagira Sewandagi nawagira Kyagulanyi abatakoze. Sewandagi nga yagala kadi nga tayagala kadi. Sewandagi okudda mu ssomero naddayo mu ssomero okufuna diguli mu 2027 nga diguli nagifuna mu 2013 ne ngamba abantu tikibige Sebunya agambye abantu bayiro mu 2007 ne ngamba abantu tikibige Sebunya buli jagamba nti ali muwangula tanazaalibwa naye nze ke maze okufuna diguli maze okumuwangula era bwe yafa mu 2008 nesimba okubaka ba parliament okuva 2008 nga ne Kyagulanyi tamanyiddwa nti alijja mu byobufuzi noonya siiti ya Nansana municipality nga member wa parliament toyinza binnangira lwaleero mbu kati njagala siiti ya parliament nga nzaaliddwa nga gye njagala oli mukuvuga kataka oyagala nkuvugirewa NUP byekoze mu myaka 4 abisobola okugusa struggle kati kankubuli olwaleero Muhammad Kibirige Mayanja bwe yajja ne programu ye ey'abaana bana basome Museveni n'agibba n'agamba nti bonna basome. Kizza Besigye n'ajja ne programu ye Constitutional Review Commission Museveni n'agibba n'agifuula Constitutional Review Commission. Kati mwe bannamawulire mwagala ffe tubabuulire strategy ya NUP NRM egibba esobole okutuwangula awo oswadde strategy nze mbadde tetujja kugibawa tetujja kubawa strategy yaffe. Mpuuga bwagamba nti NUP erimu otuweefuludde kuba n'ensaya abamukyama. Mpuuga y'omu kuba NUP era ye mubaka wa parliament wa NUP tewaliwo NUP na Mpuuga. Mpuuga ye NUP bwe baba basumagira ye yasumagira kati atayinza tulimba nti ate kati agolokokedde mu DA ng'ate ye wa NUP.
My friends from Kavule, they have their issues. Era issues zetukola kwe Mpuuga is one of the issues eza Kavule. Mpuuga abadde leader of opposition emyaka 2 n'ekitundu. Mu myaka gye 2 n'ekitundu nga ye leader of opposition abadde akola ki? Abadde mu parliament nga ye Bobi Wine wa Nuupu mu parliament. Emyaka 2 n'ekitundu ekyo Katonda buuzanze. Lwaki wabuuzizza Mpuuga nti wa leader of opposition yakola ki? Sewanda. Struggle mukulabako egguka nyala tubereriyo ngabira n'abantu. Anti kati oyagala nkugamba ebibyo. Naye bw'ombuuza ekibuuzo nze nkugamba byange. Kojja bwangu yagala nkugamba ebibyo osooka nga kunkookinga nti tugenda ku seeti naye Mpuuga tugenda ku seeti naye Mpuuga yampaddeyo obukadde bwange 5 munnange yogera kino nakiri bw'oba tojja kwogera ate ku 5 olina okumpaako naye nga tompaddeeko sijja kwogera by'oyagala njogera bye mmanyi nti bye bituufu bwentyo bwe mbadde nze Sentamu Sewandagi ogwo gwe mulimu gwange Sewandagi Mukasa Sentamu Mukasa Sewandagi mutabani wa bamuzaala bankima mutabani wange mukulabako struggle Kyagulanyi asolojje gusa ate senga nze nabanga Kyagulanyi siwa kugusa struggle nali mwegaseeko nze sitambula na bitatambula eyo strategy sijja gikuwa kojja oswadde n'abakutumye baswadde problem eriwo gyendaba nti aba NUP okujjako okugamba nti katulumbe Mpuuga ne banne lindako katono walabyeyo Kyagulanyi ng'alumba Mpuuga Kyagulanyi sinabada lero mbadde nyina okugenda mu bintu ebya walabyeyo Kyagulanyi ng'alumba Mpuuga ndowooza ekyo tekikusa Sewandagi bw'alumba Mpuuga lwaki ogamba nti NUP erumbye Mpuuga naye Mpuuga amuwulidde ng'ataakinga butereevu Kyagulanyi olumu yamuyitako n'akabwa akasitami akatanaba kuzibula nga kasitama era nakyo yakizzeemu ekyo waliwuddeko Kyagulanyi ng'akigamba Mpuuga kati lwaki owaayiriza nti Kyagulanyi yalwanyisa Mpuuga omuntu n'ankuba oluyi gwate n'omugamba nti nze mukubye emyaka mingi obaddeko ne General Museveni okulabako gwe Kyagulanyi olaba ye fittest senga nali siraba saali mwegaseeko wetuyimiridde olwaleero wano webiyimiridde kati tewali wasinga Kyagulanyi era bw'ogamba nti namunya atubidde kati ate togoba mbuzi okuyitawo okukuŋŋaanya abantu ne strategy okubeera strategic bibiri byanjawulo so bakuŋŋaanya mu box n'ojjayo ng'ekyali gobakuŋŋaanya obwo bubbi bwakalulu bubeerawo ne mu Amerika wabulabye ali Kamala yabadde asinza Donald Trump crowds era abadde ne crowds nga zonna weeziri naye swing state zonna teyawanguddeko yaddeegi Donald Trump ate abadde n'abantu kulaale ye yakoze eki anti byebyo oyina abantu omujjuzo gw'abantu but mu box kati tugambe bugambi nti mutegese mutya okuziiza ekibba kalulu so si tugamba strategy endala naye ate ne bwe tugamba tukuwulira ne bw'otugamba okuziiza ekibba bululu ate era tetuyinza kubuulira NRM bwe tuteeseteese kulwanyisa kibba bululu bajja kukyusa ate akozesa akakodyo akalala katugira tukyamuleka obukodyo bwe bwamanyi ffe tubwetegekedde olinawo kirala ky'ombuuza bannyabwe ne basema ababadde batulaba era abatuwuliriza oyo Matiya ye kojja wange naye olwaleero nange simutegedde bw'aba yafunye kasente ka Mpuuga amanye kasente kajja mulakira obugumu abujja wa Mpuuga Mpuuga bw'aba ku sente si Mpuuga yekka kati kankwe technique buli muntu yenna alina background ya Democratic Party ku sente tomugambanga kigambo kyonna buli muntu yenna alina background ya DP ku sente osobola nokuwa mukazi we natakuwa sente bagumu kale tebasobola kubanga bampadde sente era naye bayinza okubeera bakuwaddeosinzira okubeera katukome wano leero weewaawo Mr. Sewandagi ndowooza ebibuuzo byawedde abadde abuze banange nakomyewo kati wendi nnyo n'amaanyi gange gonna mubigezo omusajja asoma amateeka mbutereevu n'ebirikiro disi ndowooza obiraba 10% yegenda ograduate nze siina kyentya naawe era bwe nali nzija okukola kankuwulireko bwe najja okukola diguli yange yasooka natula ebibuuzo babiyita makiwa age entry exams
twakola abantu 97 nga baagalako 15 nali waako 2 ate oli musufa awo kati bwe nazo kola amateeka twatuula abaana 1000 nga baagalako 3 naye be yatwala abaweza abasukka 50% nze nafuna 67 pasimaka yali ekoma ku 5 nga bweweza 5 oba oyiseewo ku bantu 1000 nga university yagalako 3 abaafuna 5 ku buli 100 tebaawera 205 nafuna 67 oli musufu kati omwaka ndi mu gwa 3 sifunanga liteeke yaddeemu kakati nolwekyo leka kundowooza ndi wona wadosinzira okubeera nga otulaba tukomye wano olwaleero ne senta Mukasa Sewandagi mbega eddini baliyita mbega eddini yange nze nyina okakujjako sebaako eddini yange bagiyita mbega ebyuma nzimambe kusiddeko zemanyi kale bannange kambizzeeko bizzeeko bikujjeko wona wadosinzira okubeera nga otulaba tukomye wano naye sebo gamba abatuwuliriza ndi mu holiday abalina emirimu bagireete nkola nzimusawo ajjanjaba buli kizibu ekiri ku ttaka ow'ekibanja ne nannyini ttaka ayina ettaka n'atalirina anaasuubira okulifuna omulimu gwange gwegwo naye bagambe nti emitwalo 2 gye basooka okuwa sizizaayo egyo nsalawo banaakola omulimu gwo oba siigukole bwe nsalawo nti naagukola nze sikola bya kibbi nti ngenda kukola omuntu nakugamba nti mpe $5,000,000 bangi mbasanze oli namubbako $5,000,000 omulala namubbako 8 namulimba nomulima nti nze aba Buganda Land Board mbamanyi mpo musenkulu wa Buganda Land Board agala $3,000,000 nebazimwa nze ndi wa Buganda ndi wa Buganda ekyo kitebe kya Bwakabaka bwa Buganda Masengere ne Bulange ebyo mbibeerako nnyo olidde sebo kale emirimu gyange bampe emirimu kati wendi okukola full swing naye siri mukozi wa charity bw'omusisinkana era musinkanye basooka ziwayalinga ne musisinkana kati nakyusizaamu abantu bangi ogenda otuukawo n'akuwa $2,000 ng'oyonoonye n'amafuta go kati asooka kuteekako $2,000 nendyoka nzija waliwo n'abalala abanziba omu yansangako wano ne tutegeragana naye asasula $5,000 teyagasasula yandekaawo naye ng'ate nze ansuulidde erinnya lyange oyo mulalu omulimu gwe nagukola ate mubanja alina okusasula ye bw'aba alowooza nti $2,000 gye yampa gimala twategeragana $1,000,000 teyampako yadde siringi ameka omulimu gwaggwa nagukola namba yange y'essimu 0702 43 88 52 oba 0772 43 88 52 772 438 eyo namba yange ya MTN email entandai@gmail.com entandai ENTANDAI entanda noteekako ka ai zonna mu nnyukuta ntini sindika ku mail naye bakituuka abantu kati tobakyusa ne badda ku mail kubanga abantu abali serious ku mail ye olaba email omanya nti omuntu ali serious tujja kwogera erina ku WhatsApp gyeri kale wona wabadde osinzira okubeera nga otula tukomye wano tujja tandika olunaku olulala akuume atakuumira mpeera wangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka